maaso n'okulamusaako gwe yenna eyeekuumira ku UG Updates. Mukwano gwange nno njagala nkutegeeze oluvannyuma lwa poliisi okukoowoola bammembers ab'ekibiina kya NRM abawerako nga bakola mu kunoonyereza ku kulya kw'enguzi okufimbikidde eggwanga ensangi zino. Mukwano gwange babiri baakwatibwa gye buvuddeko awo emabega ne batwalibwa ku bitebe bya poliisi. Mukwano gwange ampuliriza nina kuba tuyitaayitamuko katono tulabe kubanga ensonga muzimanyi ezitambula mu ggwanga ensangi zino. Enguzi efuuse enguzi efuuse enguzi efumbikadde eggwanga. Mikono gyange nyongera maaso n'okubalamusaako mmwe abeekumira ku UG Updates. Mbategeeza nti nno gwe atanaba kusubscribinga genda maaso n'okusubscribinga naggamba kyekyokka ky'osobola okukola kisobola okuba nga tubunya ekigambo ky'enkyukakyuka gwe mukwano gwange aliyo naawe n'okutuusaako amawulire mu buli nsonda g'oba tomanyi agaba gakuyiseeko nago n'osobola okuba nga ogamanya n'osobola okuba nga otambula wamu n'eggwanga lyo naawe yenna ali emitala w'amayanja naawe kikkakatako okuba nga osubscribinga ku mukutu guno osobola okuba nga omanya ebitambulira mu ggwanga lyo wadde nga toliimu gwe mukwano gwange ali eyo. Baganda bange mbaagala nnyo mu abalwadde nsaba Mukama Katonda asobole okubasuusa naawe afiiriddwako wo nkusaba Mukama agende maaso n'okugumya gwe ali eyo ampuliriza gwe mukwano gwange. Muganda wange kutegeeza tokoma ku kyakuwuliriza buwuliriza wabula genda mu maaso n'okusubscribinga sobole okuba nga tukuza channel eno. Nagambye osubscribinga towerabirako na mukadde akadde ako kakoonedemu ddala nnyo kajja kuba akuleetera notification message buli tunaa tukuleetedde amawulire amapya obeere nga oli bulindala n'amawulire gaffe mukwano gwange. Muganda wange zino ensonga z'enguzi poliisi okuva we zaatandikira njukira muganda wange zaatandika ebiseera biri eri nga president we yali e Kololo we yayogera ku nsonga z'aba officials aba finance naga abakwatibwe banoonyerezebweko olw'okulya enguzi n'obukenuzi nabaga banoonyerezeeko. Omwe mwali Paul Akamba, mwe mwali Yusufu Mutabuli, mwe mwali Sise Namuju. Njukira amawulire ago nagakuwa okyabijjukira bulungi nnyo eyo gye byatandikira ne bifundikira nga bonna baggaliddwa wali eri ku kitebe kya poliisi ekibuli ku headquarters abamu ne batwalibwa n'eruzira abalala ne batwalibwa ekitalya. Gwe mukwano gwange tujjukira bulungi nti nno tuzze tugoberera bino obanga ozze ogoberera omukutu gwaffe guno ogwa UG Updates TV. Babiri basobola okubeera nga bammibwa beyiro ng'omulamuzi agambye nti n'empapula zaabwe zikyalinamu ebirumira era ne babazaayo ne basulayo n'abagamba nti bakomawo ng'ennaku z'omwezi 17 mu kkooti tuzze tubibawa. Omu ku bo yafuna beyiro kuba beyiro gye bamusalira bekira wano Paul Akamba bamusalira $13,000 okuba ng'ateebwa ng'aweebwa beyiro era twali tuli awo ba relative be ne bazireeta mu buliwo $13,000 n'aziwaayo ne bamuwa beyiro naye baali bamusalidde n'obukadde 1,000 obutaliiwo nga si bwa kaashi. Aba yaakafuumu ekawungeezi emmotoka gye yava yali kika kya Noah ne bamukwata ne bamuzaayo. Ebyo byonna muzze mubimanya ku mukwano gwange ali eyo byonna gye byatandikira kati bizze bijja biranda tetumanyi oba ddala bali ku mulamwa oba bagezaako kusiba munnayuganda katambaala okulaba nti ssente embonaabona gy'obunyeebunyeemu gwe munnayuganda ng'obonaabona ku lw'abano abasajja. Nkiddamu embonaabona yonna gy'obonyeebonye mu nsi obadde obonaabona ku lw'abano abasajja kuba singa bano abasajja ssente z'omuwi w'omusozi badde bazikozesa nga we zeetaagisa ebizibu ebimu tetwandibadde nabyo mu ggwanga lyaffe lino Uganda. Kakati muganda wange okuva olwo poliisi ebadde yeekozeeko kabwefube okubanga yeenyigira mu nsonga z'okubanga eyigga ba members of parliament nga ne gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni nayo yeepretendinze okubanga eri mu kulwanyisa kulya kwa nguzi ng'ejjayo kyewuunyisa okubanga bano bonna ba MPs abakungu be bakwata bali mu kibiina kya NRM. Ekyebuuzisa nti enguzi mwesinga okubeera bano abasajja ensonga y'okulya enguzi baginywezezza bwala. Gwe mukwano gwange ali eyo munange ku weekend nkujjayoko emabega ku weekend over the weekend
amawulire gaasaasaana nga bano ababiri bamembers ababiri aba paaliyamenti ng'omu wa east ng'omulala wa west baayitibwa ku lw'okumenya kw'amateeka ng'era poliisi eyagala bakolako investigation era omu baayitibwa ku poliisi wano Ekibuli nga bagenda kubanga babakolako investigation ne batandika okubakweshoninga ne bagamba nti no bano ababiri baali connected ne ssente zino ze boogerako obuwumbi 164. nga nange bano ababiri baayitibwa olw'okubanga bagambibwa nti balina akakwate ku buwumbi 164 obwa cooperative scandal obwabuzibwawo muganda wange era bano baali baayitibwa ku lunaku olwokusatu ennaku z'omwezi 19 basobole obbitebya ku kitebe kya poliisi wali eri Ekibuli. Gwe mukwano gwange ali eyeekumira ku Yogi Updates TV, gwe muganda wange ali eyo. Muganda wange bano bamala okufuna leeta eno ebayita ku poliisi, bano ababiri bamemba ba parliament, omu nga Waigala country member of parliament ono nga bamuyita Honorable Michael Mawanda, ate omulala nga wa Elgon country MP Honorable Ignius Wamukulu Mudimu. Ono nno bano bepresentinga oba bakwata ekkubo ne bagenda bukiikakiika ne bagenda bo bennyini ne beetwala ku kitebe kya poliisi ne basobola okuba nga batuula nayo essaawa ezaawera nga bali mu interrogation room nga bagezaako obbasoyasoya akajojijoji w'ebibuuzo ate olunaku olwo lwennyininyini paka lwe lwaziba ababiri ne basitulwa ne badetainingibwa ku poliisi. Gwe mukana wange ali eyo. Michael Mawanda ono nno nga yali chairperson wa Muhoozi mu disciplinary committee. Ono yadetainingibwa wali e Nateete. Oyo nno gye yamala ekiro ekyo gye yasula. Ate ono owa East Mudimi ono yadetainingibwa wali eri Ekira division. Nno naye gye yamala eno gye baasibira bano bamembers baffe bano abasatu mubajjukira bulungi, Paul Akamba, Yusufu Mutabuli gye babakwatira gye bamalayo wiiki emu. N'ono naye gye yatwalibwa. Gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yogi Updates ng'olwonna tukyali ku nsonga ya nguzi na bukenyuzi obwefumbikidde eggwanga lino. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bano nno bagamba Mawanda ne Mudimi ne Akamba n'abalala bagambibwa nti nno ba-influencingibwa oba beenyigira mu cooperative obw'okubba ssente eziwera obukadde 100 obusina bukadde biliyoni obutimbe bw'ensimbi 164 mu Ministry of Trade. Kino kigambibwa bano abakyenyigiramu era abakifunamu tebaafuna ssente. Bagamba mbu tebaafuna ssente naye ssente zino baazirigisitalinga nga ziyita mu kitongole ekya ssente mu service law forms. Baddira kati service law forms nga olaba buno obubiina obugaba ssente ne baregisitalinga obubiina obwo ne bugenda nga bufuna ssente ezo nga buzirisiivinga. Yengeri ssente zino zizaakumpazibwamu. Gwe muganda wange ayeekumira ku Yogi Updates. Oba otegeera ebintu bino we mbikugamba, olabye basajja amagezi n'obukujjukuju bye balina mu kulya enguzi. Simanyi oba ensonga zino ogezaako ozifolowinga, naye kati golowooza bino engeri gye bikolebwamu muganda wange, olaba amagezi abasajja ge bateekamu nga bali enguzi. Kitegeeza omulimu bagumazeemu ebbanga. Abasajja bagezi, olaba batuuka okubba ssente ng'ezo biliyoni 164
ne baziteeka mu money laundering. Ate bangi bakikola batannakwata, bakwata ssente ne bazibba ne baziteeka mu kibayita money laundering. Kati nga bwe bakola kuno money laundering kyeki kwe kwata ssente z'obadde olina nga mpitirivu ng'okimanyi gavumenti egenda kuba ezinoonyerezaako wa gye wazijje, n'ozikwata katugambe n'ozitwala mu banka yo n'etandika oziwola abantu, oba okitegeera, ne zibeera eyo mu banka nga zikola.